Aha. Kakati katukomeo awaka. Kingston Productions. Abo be babaira balete bina Uganda kiri kyomanya nti ngenda kulaba kina Uganda. Era nga baba begase wamu n'abakulu banaba Igwe Creative Management Group awamu ne MK Video Center Majestic Plaza bibaba kuletedde kina Uganda n'olugenda maaso n'okunyumirwa tugenda maaso eno tugitandise. Ghost title Igwe Creative Management Group ne Kingston Productions MK Video Center nga umanye kina Uganda ngenda kulaba mwana nno twatete babeera bokaboka baba begaseeko bannaffe bano boolengera ebitongole gaggadde kasabye gata wane Uganda omanya tugenda kulaba kina Uganda pure B Squared Film Production ng'omanya omugava akituddemu kano gye tutandikidde mu bufuuze twatandikira eno tugenda okulengera waliwo omukulu akutte ensuwa ye akutte n'enkumbi era omanya saagala oba agenda kuziika bya bugagga teryamanyi naye yeeyo kyensiko naye nga tamaze ayina kyanoonya uno tugenda maaso netandise wazira nga tukyali mu bufunze buno bunaaba bugagga bwagenda okuziika ng'amaga era tayagala kulaba muntu yenna amulaba agenda aziika ebyobugagga bwe aya baasi oba naku zino banka zibba nnyo tewali amanyi yeeyokera nno ddala ensiko walawalako ng'ayingira nsiko eno netandika butandisi mwana tuno erinnya tetunaba kulimanya naye nga kyetutegedde tuli ku kina Uganda pure saagale atuuka eno nga tatandika kusima kinya kugambye netandise Kingston Productions MK Video Center Majestic Plaza level ya kutaano edduuka namba 8 bebaleese eno awamu ne Ghost title Uganda Igwe Creative Management Group kakati naawo nno ng'omanya naye nga n'erinnya tetunaba limanya kadi mukulu ng'agenda maaso n'okulabika ng'aziika yasimira ddala ekinnya kye n'obwegendereza kati aba akyaziika okigambire nyowe wakiziikire ne wabaawo wamukenga muvi aba akyaziika waliwo eyamukenga sebobayaye ffe tubeera eno yatenakunakona gwaziziika eno genda okulaba ennago tezikyalabika ku ssulu waliwo aziika ennago kati waliwo omuyaya amukenze ng'aziika ennako waliwo andabye ng'asitula nagoye nkikenga gweziika wavu bwannuma dda kati abayaaye wano yabalirewo gaapu obwavu bwamuluma dda ng'agenda maaso nakuziika kyatamanyi so nga waliwo yali asinzidde ku mabbali ng'agenda maaso n'okumwetegereza amukenga butte agenda maaso n'okuziika emmaali oba emmaali yali yaki teryamanyi bw'amaliriza ng'ateekako n'ebigere ebiragira ddala nti kuno si kuziika wakigambire nyowe wakiziikire wazira ku mabbali n'enkumbi yiiyo tayagala kumanya ye munnaffe ndi walana Ronald ng'amala okuziika bulungi emmaali ye ndi walana Ronald tumulabye mu sinema nkuyanja eno etandise n'erinnya tetunnaliraba atuuseewa oba wakaziika emmaali yo tonaba natuuka waka omuziikuzi najja n'agiziikula nkugambyeko eno evuddemu MK Video Center Majestic Plaza level ya kutaano edduuka namba 8 ensibuko y'ebina Uganda omugave mu kibiize kutte the production of videos Uganda kati tekikyaliko kubuusabuusa ekina Uganda tukirinamu 5 naye omuyaayo ono aziiseewo nnago kikaaki
ettaka lyali likyali bisi, kyali tekimwetagisa nkumbi. Ovanga ku nsonga gy'okoze ng'oziika, ate ng'eriyo n'abaziikuzi. N'aziikula. Naye kaakati ennaga eno bagiziise ono agiziikule. Ogenda okulengera. Ayayaya sebo omuyaye yajjuza dde ensuwa. Omuyaye sebo oba yatereka binusu mpaawo. Ne kati nange kamusune. Amusuniddewo oli tanaba natuuka gy'alaga naye ng'ono emaali akulaga amazo gijjayo. Emaali amazo giziikula. Tugenda maaso mu bufuuze naye nga n'entandikwa yennyini gye tuliko. Nga jjayo maali kubaddeko olulagala. Lindako. Kino kyaye kisiru. Olaba bwe kizisa ensuwa enkalu. N'ogira okisanga kinamu ku magezi ekyo. Kizisa ensuwa ebadde ensibeko y'olulagala naye tekuliko kintu kyonna kyonna era munda temubadde kintu. Oba abadde aziika biki musajja wattu kati bw'avaayo atuyane n'otuyana. Yagukira wano kulukulukuta n'anaabako. Ogenda okulengera ensuwa gy'aziise. Mpulidde sirabye. Ensuwa gy'aziise. Muvi. Ensuwa gy'aziise. Banyabo ne basebo. Ensuwa gy'aziise. Akyaliwa n'anaabako. Ogenda okugirengera si yeeno. Tali mu bbanga tali wano esala mazi. Alo. Nemulya. Emulidde. Etandise. A Kingston Production zikireka. Begaswamu ne Ghost Title Uganda. Videos Uganda. Igwe Creative Management Group. Bebagenda okubanga bakutuusaako kino. Abisco ya Film Production nansana. Awo ng'omanya kina Uganda tukiri wamu. Namuzinda yesinema etandika. Ekina Uganda kyaffe eky'olwaleero. Era nga omuwandiisi ye Yunusu Igwe. Songa na Mare Hope ne Kawesi Hafswa bebakola ku welfare. Yunusu Igwe n'abeera omugasigasi ow'oku ntikko enetandise mbulambalamba namuzinda executive producer Murani Sozi. Songa yakola ku byamaloboozi ye mukulu Ndiwala na Ronald gw'olabye aziika ensuwa. Yunusu Igwe n'abeera producer ow'oku ntikko. Ow'obufo nga bulijjo Ghost Title Uganda ekyo yakyekwata. Yunusu Igwe naye yateekamu effects. Tugenda maaso kino kina Uganda saagadde bakikunyumirize. Yunusu Igwe ne bazanyi Wiriba beba photographer, cinematographer. Yunusu Igwe ye muteesiteesi. Kaakati katutandike namuzinda mulambalamba. Byonna ebibaddewo mu bufunze tubyetegereza. Tugenda okulengera omukulu Ndiwalana yakulembedde abazannyi era nga ne Nakawesa Hafswa naye ku lutimbe. Na Mare Hope toyina musibwa. Kino kina Uganda kyaffe kitandise olwaleero namuzinda. Kinene Isaac naye ku lutimbe. Kino ekina Uganda toyina kisibwa. Tugume Khalifa naye ku lutimbe. So tugenda okulengera waliwo pikipiki ekutte kubo eyingira ekyalo. Bwe yeesolosa eyingira olwalo. Mu njogera ennyangu bodaboda erina gwereeta mu kyalo. Nkugambye eno ya MK Video Center Majestic Plaza level 5 namba 8 ly'edduuka. Genda osuubule era ogule n'akamu akamu. So nga ne ba agent bakyakwetaagira ddala aba MK Video Center. Ng'amutuusa ye mukunaffe Ndiwala na Ronald original names ageeka ng'asasula. Gwe musiru ki kino sente omaze ebbanga ki nga tojje? Gwe omaze ebbanga ki nga tojja mu kyalo? Leka naawe eno nzijayo buli lunaku. Ngera omuntu anaakukwata ekigo Sande nasooka assaako sitaadi. Ani yagamba mbu wano baleeterawo 1000 mwatumanyiira. Mafuta gagano gali mu kakaga lukaago yagala kummanyiira. Kukuba yagala muntu alonzooza ffe tunyirira sente tubeera tuziri. Mwe mulowooza bwe tuba tunyirira tuba tulina sente. Eno piki ya nnyoko. Nywa mafuta leeta sente. Nywa mafuta leeta sente. Kati alina 10,000
munakibuga gwe balese mu kyalo ayingidde ekyalo naye ayina 100 owa boda ayagala 1,000 muntu mukulu sagala onzire musebo nakuwedde sente zange basi ejeke nenoonya empale jeke nenonya empale kumba muyayi yali talina wadde so mwana kayayi sirinaamu oba nfukamira kanfukamira omuyayi abala bubi nnyo omuzanyo nga gutabuse kati yamanya omuzanyo gutabuse tolina wadde 5 wala isina 5 nina mukasa nebo ngamba nyongereko ekido tekibaawo olinamu ku magezi ize kasake kabaddewo kwasamira ku piki z'abantu shegeera tuddamu kwasamira ku piki za kati omuyaye wa boda yamanya nti ono gwavuze si seke mulwadde avuze seke alo abatalina sente mulinya piki temulina sente mwewangawanga ku bye mutalina lwaki totambuddeewo ani gw'ovugisa 10 kati omuyaye ayingidde ekyalo naye mwavu muzibu ava lubuga ye munnaffe ndi warana Ronald vayo si kulinya na kulinya olaba wakulinyirawo n'asasulirawo 9 ne guwera 1,000 ate akulinya n'otejjanjabisa 1,000 kati ayingidde ekyalo naye mu kuyingira ekyalo kiyingidde n'amaziga aweese ebbaaga ye kirabika ekibuga kiganye kati akomyewo ekyalo namuzinda yesinema etandika namuzinda salaba kunyumirize kati nga ayingirawo ku mabbali eno tulengera waliyo amaka ag'enjawulo era ogenda okulengera abatuuze baayo ye mwana muwala Nakaweesa Hafswa genda omunonyeko musinema emanyiddwa nga omulumbaganyi eyo naye okwemuka egyeri genda omunonyeko musinema emanyiddwa nga omulumbaganyi Nakaweesa Hafswa oyo akunyanyidde enkuyanja ennyonta y'ekiro ne sinema nkuyanja kakati ali eno mu kyalo agenda maaso n'okutetenkanya obulamu bw'ekyalo kumbe gwe tulabye bawalabanya yali mwannyina pane mwannyinazi kati gwe gwendaba oba gwe siraba yensoowo lyerya nnyina libaaba lye pane yekibuga bana ekibuga kincunya soka nze weeyambula ensawo akomyewo pane esooka obimbuulire ze yingira ennyumba nga nsanyusa okola ebbanga nga libadde ddene kati akomyewo awaka mu kyalo naye aze seke nga bamuyirawo kacaayi panaye nabadde manyi koonywa kati mwana muwala atabudde kasukaali kali kennyini olinga ali ku mission y'okwagala okunzita amaka kati nga mugabo yagala kunzita maka kano kasukaali konna konukawa muno nongera kasukaali kootabula pana era kasukaali nze nkimanyi okuva mu butoke kasukaali kewanywanga nga wakomba sukaali mwana gwe amaka nenga akankaleke kaali kagala okumimalako amaka neŋŋamba kankeesonyiwe tokitwala bwotyo kati ndowooza gwe keweetawulidde nekati ndowooza akali omu ndowooza akali omumwo katabuse ye mwana muwala Hafswa Nakaweesa kati wanywako ku bwana munaye no sukaali neno nga bamuseera era tumunywa tumukekkereza katuukira wano omukodemu wange sinamulabaka kati ng'abuuza muko wange aluwa nakatuukira sinamulabako ebyamuko ono nga biwanvu yafunayo wano yanoba nedda waliwo eyamuwa ddiiru yamusomeramu ddiiru awo n'agenda mbu byagenda kola safaari kale nalaba nga talaba kimusibyawo waneene nasalawo agenda akola kati omuko engeri gye yalaba ddiiru yali efuna ate nga yali yagenda kola safaari yasalawo agende akole safaari ojja kubeerawo nga bamukuyuzaako ojja kuloba eri batusika busisi mu kibuga fe abakazi eri mu kibuga batusika busisi ne bwagenda wa nze oyo wange ne bwagenda wa oba yamusibira ku kitanda nze naawe oba yamuteeka wansi wa lubbo teri amanyi naye nga ye ne bwagenda wa obanga ku bakazi akwefunza ne bwogenda wa era okomawo ng'oli wuwe
Mbera munju. Ako kazi. Ni mwana gwe ng'onyiridde. Oba watandika okweyerusa. Alinga ng'eyeeteekako ekya mama Nasanga ekizigo. Mwana wa mama. Oba watandika okubeera kasitoma wa mama Nasanga. Kano kasusu kange. Kikyokola mu town. Eba naye ng'onyirira okola mulimu ki? Natandika ka kampuni kati ninyo bwe kati. Sikia. Kampuni. Ne kati kampuni buli oluce yongera gejja. Ulira omugagga yatandika kampuni y'engatto. Mugagga muzibu. Naye ng'emabega bamuyiribiriza eza boda boda. Mu kibuga. Naye bannaye mwannyinaze olina ettima. Nze n'otantwala genda kukolako mu kampuni ya mwannyinaze. Gwe teweeraliikirira. Bamugumu naawe. Okugjako engeri eri mukamu eri mu kibuga gye wabadde wafunze. Kati njagala kuno nfuneyo ku kifo ekigazi ne bwe ziba eka ngeeza kuba kati eri ayogerera mu ssente. Kakati tawuni nga bw'omanyi bibiziwala. Yalibadde yeetaaga okufunayo wiika nga 2 njagala kuteeka kuno kampani. Era kyekindeese kuno ekubako ettaka n'enokulaakulanya ekyalo. Ayagalako yiika 2 kusa. Yiika 2 ku 3. Kampuni ngiyetengize. Kati kampuni ngikube kuno mu kibuga nga tujja eno tutwala eri ku zi branch eze. Olira okulaakulana okuze ku kyalo. Ekibuga kigenda sigaza nga branch naye nga kampuni egenda kusinzira ano ku kyalo. Idea nno nungi okubeera ng'oleese ekintu ku kyalo n'abaana be wakula nabo batobole okufuna ku mirimu nabo bakufunemu munnange. Ate babo bawira ne sente wangi olwokuba wazikwata. Sikuzikwata. Lyana lya mama lyakwata sente era yanyweza. Ate sente ye Uganda buli omu agiyita akasente akasirigini. Naye omuntu bw'avayo n'agamba nti kati nanyweza. Awo n'omanya aba alina nga yanyweza. Semayonyiza mu kunnyonnyola neze mayikimu okola ki omumanyi. Kakati no kuno kuliko baddiira b'ettaka muvubuka akyoyo simanyi oba onaamutegeera naye nga mmanyi. Mujjako ennamba y'essimu. Kati kyengenda okukola ngenda mujjako ennamba y'essimu osobole okubeera nga mwogera naye kubanga yeddira wa mataka. Jukira nze mba mbinoonya nga sikola ki. Era kiba kinyamba kuba kakati nze atamanyi kyalo wadde nakikulirako kati ddiira abajja kuba yeetaagisa. Naye muzaala wakati olw'okuba nakula naawe ontaddiza mu kya manager. Kampuni gye nkugamba yange nze director. Wangi. Yange nganze omuntu omu bw'ati gw'olaba wano. Mwana wa mama ogenda kupa ku state. Ntwala Mwana wa mama yafuna sente. Nja kutwala kati obeere manager. Azikola kuno na kampani ayagalako yiika 2 ku 3. Era bambi mwana muwala yawulira kisakye nga buli kimu kyonna kiteredde. Ye muniga. Omuniga asaba okubeera ekibuga n'okolako kampuni y'engatto. Yafuna sente. Kakati yakomyewo waka. It's good to come back home. Lyafuna sente litambula ligaziwa. Ndi Walana Ronald original names. Kakati lyakomyewo ku kyalo kuno. Lyagala kugula kuno ikanga 2 nambirira ligule liteekeko kampani. Eri omanye ekibuga kifunda. Ate buli w'okola ennyo mu kibuga n'okola ennyo kati ate ogaziwa obulungi olina kusooka kuddako mu kyalo ofune ettaka eggazi otuuzeeko kampani. Sigenda wala. Nina gwe nnoonya wala gwe njagala olaba. Kati no mwanyina afuluma mukko. Kulumye. Munda omwo mulimu emmere. Kati njalo binaaba ekulumye wali eri kasepiki mulimu emmere olyako anti byaffe eby'ekyalo obimanyi. Ogenda kulwayo. Tolweyo. Yo. Nedda sigenda kulwayo ngenda kwanguwa naawe. Sigenda lwayo. Tagenda lwayo. Mwana muwala ng'avaawo. Oba ogenze wa musiguze nono weebereremu. Mwanyina ngakwata kubo yeeyongerayo. Kakati omugayiga ow'okumudiima musoga amweta mugayiga wa kumudiima munnange asigadde awaka wabula bayita akaseera tugenda okulengera awaka waliwo omugenyi wuuno kyokka nga ate twategedde bulungi nnyo ng'omuko yakwate kuba ali safaari mukozi wa safaari. Kabuladda. Laba kabuladda. Mpola mpola manyimu ebyekyalo mwagala nnyo okulwana engalo zange ojja zimenya nsanyusa okulaba obulamu. Why?
kwegamba mumwasala obutuvire ku kyalo tusirana mwene mugana mukisa jaffe sikia mwogera bubi abebyalo abantu b'ebyalo mwogera bubi bano basalawo babaviire bagende n'emikisa gyabwe bo babeere kuno nga basiikiira ku kyalo kyava aleeta mwasajjute ennyimpi kaakati kiki newe bali kunyirira mwana munyirira kati nga bikiya kunyira mutusiige ettaka yemba mwagala kyamaanyi nyenge no tekiki okunyirira mu kibuga tekikola mawulire kubanga ekyo kyetuba tulina okukola naddala omuntu ng'alina sente alina sente naye ng'agitambuliza nnyo ku mumwa kikuma mpolampola ekyalo tukikuuma kiba kirungi era mbalaba mukikuuma abakuba wekato awulira emboozi z'ekyalo nkuba etuyigganya musana ate negwaka kakati okivaamu ng'agamba embuzi yagundi yalidde ebintu kakati ate jjo kiyamani yabadde n'olukiiko embizi yagundi yajja n'etolokawo ate neyita maka g'omusiraamu ebintu ebyo zezimu ku mboozi ezibeera ku kyalo oba oli awo kakati twali tukyali awo kugwa embizi ate mbwe enkoko yalidde ebikajjo byagundi kakati yona nze nasalawo nempitya mulimu gw'engatto ekibuga kibuga kiri awo bwekityo amunyirira mirimu giba mingi mu kibuga naye nange nasalawo nempita mu gw'ekyalo amini mu g'engatto ne bakasaamu ki sente ne kagenda ne kagejjera ddala era kati n'ensonga ezimu ezandeese kweno funa eno ttaka mugaga yazifuna ttaka ate litali lyakusinika binnyo ettaka yagala yiika 2 project yatandika ka pulojekiti mbu abazungu ne batandika okukateekamu esente era mwana tu ne kagejja kakati we kagejja ekyo nagambye engalo zino zinyiga mpola muganda yankubidde ku simu nano muganda we yankubidde era nange kyekindeese ono yeddiira bidegwe yegwe ddiira nafuuka bulooka ne babuloka ekibimuli babbe awo baani era temukula sikia okwo kuvuma babuloka mubba naye temukulakulana kale jetaka njagala ninasuubira tugenda nigusokolende taatawo tata wange munaye mayera ddana yali adde eno ngadde taata yawanika taata yawanika omanyi mugane muva ku kyalo ne mugenda ne mwirabya omukulu owe ku kyalo omulabye empale yokkayoko oyinza olowooza okugula okumu bakwambala babiri tondaba tolabwenyirira nze nasikira taate nga totogiraba nga toyamuzeeyo ogyerabidde yali agikuumye ono obusika asooka bufunamu ngoye kyova olabenga empale sinene enzibu oyinza olowooza bajambala babiri mu kugulu kumu mbadde njagala eka 2 kati njagala eka 2 tuze back to business eka 2 kakubuza ekibuuzo wontunuulya bwoti kati kyava mugamba naye ettaka eka 2 kuno baliseera ettaka lize lirinnya ojja kwogera miliyoni nga 2 negwe bwontunula bwoti ompita wa sente mmeka njamu ki naye kati mu kibuga ndowooza okole mulimu ki kibuga emirimu tukola kugambye nawe tukola ngagambye nina kampuni y'engatto mpozi oli mu ekyalo era noddamu n'obuuza omugaga yazze alina sente omugaga ate abagagga bano banyigiriza nnyo kyova olaba omwana wa boda yamunyigiriza abadde ayagala omutwalo n'amuwa 10 oba kyekibaviirako kuuma sente fe abaavu twonoona nnyo twogere tutyo nti fe abaavu twonoona nnyo ekitegeera kati konze wagi pulojekiti sigitwala ku kyalo kyaffe namwe ne mufuna ku mirimu bakireeresi mbulira avuma aleese emirimu bano bakireeresi byasoma nabo bansi yalema ekyagaana okusoma ekyabagana ofuna sente nabo bafuneko bambi balekere obwakireeresi ku kyalo kali n'ekyalo okolerako otya bwakireeretse nga bw'oyita ku kiti okozzaako muti bw'ova ku muti ozzaako mukunyo bw'ova ku mukunyo ekinene nnyo osanga agenda kulunda nte okolerako otya obwakireerese okufaanana si kikulu naye kanvimba nafa ku kiki enkutowa basi mugagga n'agaziwa si yalina obutegetege kakati agenza okulambula ettaka ero negenda maaso bagiyita namuzinda Ghost Title Uganda
yerese MK Video Center Majestic Plaza level 5 edduka namba 8. Kakati tugenda okudda ku mwana muwala Kisaache mwannyina bw'avudde eri agukidde eno wanawo waliwo muganda waabwe era muganda waabwe wano yafumbirwa muto waabwe asembayo ng'ajjako ewa muganda we ogambye Kalisa yazze omwana wa maama oyo banaye omwana wa maama yakyuka yakikwata ono muganda waffe gweyogerako Kalisa omukulu gwe mmanyi oba n'atakoma okwo ayina kampuni gwolowooza kase Kalisa akyali oli Kalisa Kalisa yafuna sente yava mu kyokufuna sente n'abeera na manager director mulamba nannyini kampuni y'engatto ezo engatto ze zakulaze mbu Kalisa kati gwe wamanyidde kuki era nalabidde ku ngatto z'akola mwe byolabirako okumanya nti omuntu alina sente kati kitwa kyabwe kigamba Kalisa omwerabidde isa mufere gwewerabidde nti Kalisa mufere kubadde yava kuno mufere kale newankubadde Kalisa yava kuno nga mufere naye era kati omulaba olubuto lwokka olusoso oyinza oluwuza buli lunaku tava mu nnyonyi najja nazamba najja werabidde Kalisa bwe yayanula engoye embisi nga tuli mu tawuni ewuwe yakagende Kampala yayanula jini z'abandi embisi ne bajja ne batukwata nga kaguddeyo omwerabidde yabaanulira engoye embisi mumanyi kiguli yatuguze empale embi kaakati njagala omanye omukulu oyo mufere wazambala kiki ekyakutuukako era jjukira bwe yayanula engoye z'abandi n'azitwetera mbu banyeraze mbagulidde engoye kyekyatutuukako jjukira twayiriba buyiribi okuva ku olwo wali ozeeko ekampala ewa Kalisa kati Kalisa okomewo ngambe mbu Kalisa yafuna esente Kalisa esente balonda nonde ganda wange wegendereze naye Kisaache wegendereze munnange oli mwana wa maffe maama mumbeere mwana wa bbeere naye mwegendereze kampuni yejeeri eri nfunda kati ayagala afune wantu owagazi agiteeke kalinga mugamba yangambye agala na ttaka ika 2 omuntu ayagala ettaka ika 2 aba akyali mu obufere omusajja weerimanga kati ngenda muconnectinga ku kana kavubuka era kyenjagala okukola nina kaddira kembadde muwadde naye kaba tekamala nga tekalina ttaka nina n'akavubuka kala kengenda omuwongerako tumusabire omwana katumusabire mwana wa maama waba afunye naffe munayi tunaafuna naye nze Kalisa gwe mmanyi nga Kalisa mufere Kalisa gwe mmanyi Kalisa mufere okujjako ensi nga bwekyuka Kalisa yali mufere mbu nga tannagenda e Kampala naye abantu bakyuka era people change and is change for good era this Kalisa you see ayinza okuba changed person and he changed for good bamulambuza ettaka kubanga litaka ndikulambuza mu bungi oli amataka ogandaze naye akataka kakyasinze kekeri eri waggulu ndi wala na Ronald original names kakati ovanga ku muntu nga yakola sente ze omanyi kasitoma lokola sente olwoba ofuuse owa choice omuntu yenna alina sente ladies and gentlemen aba alina okwekolera choice kiringa nga kubeera mwavu n'ogenda mu woteeri tolya mmere ya choice gy'oyagala olya mmere okusinziira ku nsawo bwe baleeta menu wabaawo wali eri ekyennyanja ekiramba n'akaceere ebyabagagga obimanyi 3 awo n'oyitawo ng'atalabyewo kakati amugamba jatuyite wano kati Kalisa agenda okulengera ku mabbali eri firimu etandise waliwo akayumba waliwo omukadde ayimiridde ng'abeetegereza okufaako obufi wuuli Kalisa n'akiraba akutte omuggo muvi namuzinda n'amulaba neyakwata ekkubo naye n'asigala nga yeeyongerayo n'agambye eno genda ku MK Video Center Majestic Plaza ogifune yeeyongerayo ate ng'evuddemu Agosti Title Uganda era nga beegaseeko n'aba B Squared Film Production awamu ne bannaffe aba Igwe Creative Management Group be bakuleetedde namuzinda era nga tukyagenda maaso nayo
kakano Kalisa aina akayumba ke yalengera. Kalisa nga ajja kayumba. Kalisa nga alengera kayumba. Ye mugagga afuge ayagala yiika 2 ku kyalo kuno. Naye mubamu ekiseera we kituukira ate n'atandika okusooba ekikomando. Ye Kalisa. Omwana mama Kalisa. Agarisa. Ewawe bamita Garisa. Kakati Garisa alengedde akayumba Garisa. Garisa ayagala okuyingira akayumba ka naye batugambye mbu yali mufere. But that was then. Faku chendi tononoza byayita. Kalisa nga alingiza Garisa nga alina ekikomando ky'obubbi kyonna n'obwana bwakyo. Omanye omuntu aba n'enkola bw'amala okuba ekikomando kyonna Garisa nga alingiza wansi eyo yonna ati ya bubbi. Ye Garisa ndiwala na Ronald original names. Alina ekikomando kakati omuntu yazze ng'anoonya ettaka eyiika 2 kiki kyalibadde kimuso teyakwata ku luggira teterweggula bwegguzi. Garisa alimu obubbi. Garisa akayumba kano tekubaddemu muntu yenna olukutte ku luggi oluggi ne lweggula. Garisa ono najja ayingira Garisa nayingira nekagala alo kibadde kirooto n'abawamuka. Garisa azze engulu niba nayina ku zino ng'ogugumuka kiki weebase emisana naye wenayina owedde owuuna oyitiranga ali eki awo aloota ekiro. Sina buzibu bwonna. Oba oyinamu obuzibu? Sina taabu yonna talina peneke. Kati mbadde nzikubuuza ndeete kamere. Emmere saagala kulya okuggyako nfunire ekikopo ky'amazzi. Atuuyanidde mu kirooto era n'emmere n'atyo girya. Mwana akayumba kalina engeri gye kandiddewo. Akayumba kalina engeri gye kandiddewo era kyekintuuyanyiza n'okuntuuyanya. Kakati muniga wa tawuni naye ng'eno gye yazaalwa ye Garisa. Mwana akayumba kalina engeri gye kandiddewo n'enkuba sulupu paka mundaani. Ja infact ne tugendayo. Bana wetta kati wambulidde byatambudde bitya? Yajja jjo ne tugendayo nga tegali kumpi n'amasannyalaze. Kati ettaka lyabadde alinawo eryabadde available kumpi nnyo lyabadde ddungi naye nga terina masannyalaze. Era by'ebirowoozo bino bye kakati byebimu ku birowoozo bino ngenda kukola ntya okukwana asobola okuyamba. Naye kakati gwe okulaba okukwana akuyamba. Jjukira twawulidde ekisaa kyagamba nti waliwo ne ddiira omulala gwe yali agadde amugatteko senga ono ddiira aba tayambye mwannyina. Kyekyo kye bagamba okwagalana. Era senga omwana wa maama baafunye ssente olina genda maaso na kusanyuka kubanga naawe oba omanya nti ofunye tasobola bukulika mabega kye bayita okusikangana omukono. Naye Garisa kusinziira ku birooto byatandise okufuna Garisa effirimu eno tegenda maaso. Atuyanidde mu kirooto Garisa. Alo munnange tekigaana firimu genda maaso naye okuva ku kirooto ekyo Garisa yaweddemu amaanyi. Akayumba kalina engeri gye kamuliddewo. Naye Garisa akulaga mweraliikirivu. Mwannyina agenda ofuluma. Garisa Ng'oli mu birowoozo. Kiki ng'oli mu birowoozo bingi. Manyi abasajja bantadde ku pulesa bano abazungu be nagambako. Awo Bagamba ssente bazisindika ate sinayitaka sinakola ki. kakati Kalisa wa kibuga nnyo essaawa yonna olulimi lwe luba lukola. Olulimi lwa Kalisa luba lukola buli kiseera era tosobola mugwako nga talina kyagenda kukugamba bwana Kalisa. Nayiiya kakati Kalisa atambula asanga ddiira
Sibyo tyagwe. Ngankulaba ogwamba dino dakowa. Ogwamba dola gakowa. Demba kawo kuchaja. Nava kujja esimu yange nga kenu wakanya nayo ka meet. Ava kuchaja. Era engeri gyekiri kino ku kyalo kuno tewaliwe bakyajingira kakati waliwo yakolako sola yafuna kasola ku kyalo kuno akyajinga era takoze sente alina kyanoonya mu meeting omwo ngenda okujja sente kakati bwenvaano ngendeko mu meeting baweereze sente abaana mbagambe baweereze sente tusasule ettaka takembadde nfuniddeko nenga sika sente nyi kati no waliwo n'akalala kembadde nfunye kyekibadde kindeeta milioni nga 15 ka miliyoni nga 15 ate nga liri baliseera diira buli kiseera abaayiiya Diba lya rais naye diba lya rais lwakuba nti teri masanyalaze nensika emiti kati engeri gyetali masanyalaze kyenja okukola nja kuteeka musente zali badde zigenda ennyo ku ttaka nja giteeka mu kusika emiti gy'amasanyalaze erituuke kubanga teriyo kampani ebeera wantu nga terina masanyalaze ekira ebyokukwata budde naye oba olinawo kyogamba te nsobola zizimirizaamuko kati obadde olina gy'olaga mbadde nyaa kukutwalako zibadde nteesa owandize ne twewaamukko mbadde nyaa kukutwalako wa mama bobu tweweemu ewa mama bobu aliza obuzibu obulwa sinywa walagi awo oki abulira gwakutuusaawa gujja tugende kinene kakati agenda okulengera omukadde alo omukadde ono yamulengera mu kayumba ku mabbali eri nga amukenga kyokka ke kayumba ke kamu akamumize era galiisa atiirawo firimu egenda mu maaso kadde oyo yavudde mugabeera mu kayumba kali akamize ate oluusi ebirooto bino bibaako kye biranga galiisa era kayalaba omukazi oyo n'akoggerawo kati dda ku mwana muwala kisakye ageeka bamuyita nakaweesa hafuswa akomyewo ava kusima ku miwogo bambi bataliiwo ali muze safaari just nagenda keno mu kyalo okunoonya kasente naye kati aba agenda okuwulira mwana muyaye mpola naye nagenda keno mu kyalo okuyiga kasente ngenda kusasula alo tonsiba kasente ngenda kaleeta sigenda kuba kusadduka buddusi nagenda mu kyalo njiya kasente tonsiba kati nabanga owulidde omuyaye mu kyalo yajja kuyiga kasente kyokka abagambe yaze kola kampani mwanyina n'akawulira kati mwanyina kye yakola mugezi muzibu ovanga ku muntu nga bakuzaala naye nga yamanya emizeegyo era mutowe yamugambye wegendereze baaba wafe oyo abadde ku simu naye nga ekola gyabadde ku simu eraga nti abadde yeegayirira kirabeka alina ennago gye yayuza era mu kujja mu kyalo yalinga nga eyadduka obuddusi mu kibuga sase gwakomyewo kakati mwana muwala bwawera nti saagala bamanye nti nte mpulidde essimu ye naye fuula akomawo obukomi lengera obwongo ng'oluddeyo kumbe ebibadde ku ssimu byonna abiwulidde era n'adduka n'afuluma bulungi nnyo akomyewo bupya nno nange nno obwedda ndi wano nga nyinako gye njagala olaga sikiya sirina we nsobola leka wano waka nga waki kati obwedda njagala tambulamu ate gwe obwedda toliiwo saagala kulekawo simanyi embeera z'abavubuka bakuno bayinza okuba balinamu engalo y'omukaaga kati kookomyewo ndowooza kentandika olugendo nkutegedde sebe wajja mu kyalo okufuna ssente banaye mwanyinaziffe ate mutowe yamugambye wegendereze baaba wafe oyo najjukira bana engato gye yagiddemu yezimu ku ngato zaakola naye weerabidde nti no kaliisa mufere olowooze kaliisa mbu alina kampani weerabidde bulungi kaffe nti kaliisa omwana waffe oyo galiisa si mufere mulwadde mwana muwala n'abijjukiramu ye kisaakye ekitegeeza kaliisa tolikyuka wabula ekyakola obulungi nti kisaakye yategererawo bulungi mangu nga kaliisa tannaba kubaako kyabakosa omanyi bagamba ow'enzina mbi azinira mu babe kati nga wayise ennaku 2 awayise ennaku 2 yano diira ali bize okumulambuuza basaalimba talaka ku ttaka bwe basaalimba kuli newe basaalimba kuliri ate abafere tebagwayo omufere ayinza okutuuza mu ddagala naye n'okkiriza nti olirimu
ndabye ddungi naye obuzibu obuliriko buli obwo otya masanyalazi kadi nga bamulamuza ly'ettaka lyabadde lya miliyoni 15 tano gatuukako amasanyalaze gali kumpi naleka kulimba yogerera kwesaje ate olulabe kampuni etalina amasanyalazi liri wano kumbe mwanyina yalitegedde lyajja kufera era anaagwa mu 5 zaalyo anaagwa mu 5 zaalyo ajja kuba mu kibagalo tugenda maaso tulaba na muzinda twala tulabe kyekiddako era twala tulabe erinnya lya firimu eno na muzinda ligivaawa MK Video Center Majestic Plaza level ya 5 duuka namba 8 osobola bakubira ku 0701 10 55 egenda maaso era nga olina omugave mu kibi okuva mu Home Videos Uganda kali akayumba kali eriwo kamanyiiko ganda wange mwana akayumba kalabe bulabi aka kayumba ketagula bikalabi kaveeko kabuzibu katya kubanga n'abantu abakasoka beeramu bonna baafa agamba bakatunda naye senga bakagula dda kubanga nabo abasooka okubeerawo baafa era tewali akkirizibwa gendayo teri akkirizibwa genda mu kayumba ako keyaloose genda mu kayumba kali kulengira nze tulaba nga ndidiira kati myaka 7 diira w'amataka naye sirinyangako kuwadde mu ttaka mwe kali ate nga nalengeddeyo omukazi ninayo omukazi gwe nalengerayo eyo yennyini eyo ng'abantu bayo baafa togenda nayo gwe kaliisa yaloota akayumba kamumira ate bamugamba abantu bayo baafa kakati kaliisa abala naye anaagwa mu kibagalo kye yanamugwamu obwongo butambula naye anaagwa mu kibagalo wuuyo ayika alina amabanja mu kibuga yaddukayo buddusi kati mwanyina wuuno abala ate nga kirabika ayagala sere nnyingi ali wano abala munnange owaayi ng'ajja mu fumbiro waliyo kayidde eyo eriyo kayidde eyo mwanyina Kyoto. ndi wano nkuma mukumi kyoto bannaaye dufumba ng'oluddewo naawe Nabye nsoko kumaliriza eyo mu. kali ng'agamba badda nina bye mmaliriza era nga budde badde tebugenze nnyo mwanyina wulira ati mwanyina kyenjagala ontaaseko kati nina kye mbadde njagala ontaase kaffe ketubadde tulinda akasente kaffe ketubadde tulinda okuva mu bazungu era kati bazisindise naye wakuba bazisindise netawanyamu netiwaaka negaana okujja wulira firimu osooka ompoleyo emitwalo 2 kati sooka ompole 2 oba 3 batereze netiwaake nziweereze ku kampuni bagende mu banka batereze netiwaaka Watesaane badde kibiina. nze okuwa sirina buzibu naye nga sirina ebanaye naye baaba kati emitwalo 2 giyinza okubula muganda wange nereka naawe baaba tolina emitwalo 2 muganda wa Nawo. Ninawo omutwalo. ninawo omutwalo Na. ate gwa kibiina ku kyalo kuno tulinako akabiina k'abakazi bagamba omuntu otandika n'ekyo ekiro sikira akagwa mu nvubo ke kabeera akaswa mala gagumpanja kuyiya sisita kubuli abantu beekulaakulanyiza mwanyinaze Nyonyodde. Akatwalo nkasonze mu busente bwe mbadde nina nga bwa kibiina. Era nga bwenvi. kati n'omutwalo mwanyina gwalina gwabadde asonderera jjukira bataliwo ali ku safaari agamba nagwagwagala mala gagumpa tuyiye engeri gye tugenda okuva mu bwavu kuba abantu beekulaakulanyiza so nga ate no kampani bwenajja wano gogenda kufuuka na manija onaaba okyalowooza n'ebyo by'omutwe banaaba bakuvugira muzine emmolokeza bwa manija zenina mu kampuni ng'oddaawo tulina oyitawo ampe ku ssente mu banka kati njagala ndabe nga bwe tumaliza wano wiikendi tugende mu banka bampe ku ssente omanyi ku kyalo sajja na ssente ate najja nazo nga zaaki Twale mu kibiina. nkomawo nazo naye ng'onaakomawo n'omutwalo gwange ngutwaleyo mu kibiina laba noono abulira gwakoowa nkutidde n'okutya nze nkuvuddeko bwabuve wagisiziku yayogeranga mu ggwere nze nkuvuddeko bwabuvudde nkuvuddeko bwabuvudde n'omutwalo mwanyina gwalina gumpe ntandikiraawo zigwa mu nvubo z'envu naye nga katono yarabbi maye balaga kaleeta
nyama ntono kaana eri mu nkwawa mwanyina ng'aleeta omutwalo kati atandikidde kuwawaka mwennyini mufere yegariisa ndi walana Ronald ageeka namuzinda yesinema egenda maaso mukibinga bulijjo okuva mu Home Productions ekutuusibwako MK Video Center Majestic Plaza level ya 5 edduuka namba 8 jangu genda subula firimu gula n'akamwakamu era nga ne ba agent bakyabaaniriza mu MK Video Center egenda maaso tulaba na muzinda kati ekirungi ekiriwo ku saidi y'abaana baala bano bamanyi mwannyinaabwe nti mufere ekibi kya mwannyinaabwe ku saidi ye tamanyi nti bano bamumanyi ate tatumanyi nti ono yamuwulidde ng'ali ku ssimu katugenda okuli waliwo akuba essimu egenda maaso firimu eno namuzinda kakati namuzinda kitegeeza ki era namuzinda erinnya ligiva wa firimu eno yawandiikibwa Yunusu Yigwe era ye yatendeka ndi walana Ronald yakulidde abazannyi tugenda maaso gwesabo bamukubidde essimu mwanyina nagikwata gwolowooza wagenda wala nnyo mu kyalo eyo ekitali ekyo nja kunoonya ejjambi yankuteme gundi mpa sente zange gwe muyaye saala kummanyira mpa sente zange nze mu kyalo nja kujjayo era bwe sikusanga na sente ze ngenda kutta muganda wo akwate sente zange azimbe neddamu naye nze mwanyina nze ndiwo mugamba mpe sente zange saagala mutta nanziba nnyo nakyava gyeyo mu kyalo alowooza yabba nnyo n'alooka dduka tajja gumaza mbiro nza nsasule mu kibuga yavaayo buvi yaddukayo obuddusi niba naye mwana wa maama galiisa kati omufero baasula ata sitepu neerabira essimu awaka kati abamuyigga mu kibuga ate bagenda gikuba mwannyina kisaakye ye yaliwo kati firimu neekula yandijjako n'ebirevu yiino tugenda maaso kakati bwe lyakomawo wabula nga liri mu bweraliikirivu kirabika mu kibuga bali banja nnyo eno lyajja kudduka naye mu kyalo terina balafuna gwe ligenda fera mwanyina wuuyo n'omutwalo basoose kweyigga kadi ng'alyoka ajjayo ebitege naye era ng'ayiiya obwongo tebutudde agenda ova mu kiyigo kumbe mwanyina bwe bakubye essimu yagikutte kadi ye agaziwa mu ngaziwa y'ekigagga mwanyina amulaba mu ngaziwa y'obufere mukulu agaziwa mu ngeri y'ekigagga mwanyina amulaba mu ngaziwa y'obufere firimu egenda maaso bamuyita ndi walana Ronald era nga tugenda maaso nayo firimu bagiyita namuzinda baana bano bakireka film production waliwo nakubidde ku ssimu nono baba waliwo akubidde essimu mukambwe naye ng'abadde mukambwe wulira abayaye asumbuwa nnyo ekikulu abayaye abaagala okwewola sente nabo basumbuwa omugambo oyagala kwewola sente leeta omusingo balowooza bwe nafuna sente ne mbasooka nassa musango tebaagala kuzza ankubira amasimu ono golaba ankubira amasimu dengera eriiso mwanyina lyamutunuulidde wabula mwanya yaffe maama yakweva kale watuggulirawo ekyenda aya baasi watuggulirawo olulyo kati nga tudda ku muto waabwe eno ye gye yafumbirwa naye munaye bw'omanyi abaana abawala baasalawo azaalibwa ku kyalo n'asomako paka nga P6 era ku kyalo era oluva ku kyalo okwo kwafuna ate abamuzaalamu abaana ate kakati
life nebeera ya kyalo kola kati ngajja bade saba tula wabweru badija kaleta kati aze mulambalamba alo sibyoti aha ono naye muganda waabwe wakyalo naye mafiya obulamu engeri gye butambulamu abutegeera bulungi nnyo kiki muwuliza gyali mulungi bawe omuwuliza nti ati wali buzibu mulamu wo gyali bagera ne kememula akasala bananaye akasana ate omutwina nokulima tutalime tunalya munaye tulina okulima bwe tutalime tunalya ki nakuzima naye tulina era okulima naye kati alina ensonga enkulu emuleese yali ateekwa nakulaba ebbanga lyamaze okukula kaliisa yajjako wano n'akulaba yazze jjo n'andabako mukyanga jja jjo lwe yazze omutwalo gwange ani akwewolako kaliisa yazze wano nanneewolako omutwalo gwange wulira firimu nenewa mukibuga eyinga tejonani yaŋŋambye mbw alina kampani y'omukibuga mukimanyi bagenda kuweereza ssente ayagala ssente nemuwa omutwalo gwange nagwewola kati eno ye flashback engeri gye yeewozeemu ewa mwannyina abeno nga gyalukonkona mwanyinazi kino kyekyanyinaabwe ekito ekisembayo wajja kati mwanyina anyumiza ani anyumiza kisaakye kubanga kyo kyekisembayo kisaakye wakubiri namanda ng'akonkona namanda kati namanda anyumiza kisaakye mukulu n'agaziya akabuto yayiseeko ewuwe era nga yamwewozeeko omuggo akanyiriro munaye mukama yabikola ekitundu galiisaze era ng'omubbi bw'anaabeera oba yingira n'obusongasonga butinitini mbaddemu n'obusonga butonotono waati kati agamanyala mukugambira ebweru mbadde saala yingira munda kale bakandeetewa n'akatebe eno flashback yayiseeko ewa muntu owaabwe asembayo namanda agaleetamu asajjute eno flashback namanda aginyumiza kisaakye namanda agatuula wali nayejjukira namanda yasinga okumanya galiisa eradde galiisa eradde omugamba mutya ensi kanyiriro nkalaba kakati yaluwa nono mukoddomi we yagendako safaari maama eno bawasa bagenda mugenzi mumasafaari oli ba yagenda safaari naawe safaari gani nedda yagenda kukola abasula mayumba oba mulina balala abasula mayumba kati nno nzize wulira nakajja ennaku nga nga 3 mabega nnaku ziringa 3 nga mbeera wa kisaakye awo nina projekiti zenjagala oleeta ku kitundu sikira muvi nasooka nenzija enfuna ettaka asooka afuna ettaka addeyo then nzigule projekiti nkoleki addeyo aleete sente kati omufere yaani omufere abeera atya wulira tewujjukira ki ekibuga kifunda kati nga naye bwotegeera ekibuga kiba kifunda kakati nayagala tudde wano olenga towotwala eri kati kampani jasigala ng'eno nga branch ziri eri tukola tutwala eri kiraba ekyo okiraba kati ate nyinamu ku buzibuzibu nenga njagala ontaasi eyo y'ensonga ate nyina akasente kenjagala onyambiseeko kanyambiseeko okuntuusako sente obwo bufere obwa guledi eyawaggululira ettaka omanyi sente zigenda ogula ettaka zigenda veri kati esente zigula ettaka ziva bweru kati bagenda ziweereza baziweereza ziri mu banka netiwaaka yekyanze zijje nga ziyita mu banka ez'enjawulo kati zigenda kujja nga ziyita mu banka ey'enjawulo nga bwe zikula bakiyita ku makiwalinga esente zimakiwalinga 10,000 kati kikaba kazimakiwalinga kati neetagayo emitwalo nga 10 okusobola okumakiwalingisa sente ezo mu banka ebyokumakiwalinga byebiruwa ulira mpozi ebitabo byo byali bitini mpozi ebitabo byali bitini kakati okumakiwalinga kitegeeza kula ngala mu luzungu nenga
Ejusene zembanjaga nyambise emitwalo 10. Ngina zima chiwalinga. Kanyina ne kaseka kanoko kamutegera okusinga omulala. Ne kamutunulira yena manda. Njagala mbawo emirimu muvemu. Njagala mbawo emirimu bano bababa mwabaleka mayumba nga babera masafari mubere ba manager mu company yamwe yawaka. Kati ngamanyi njagala nyambise eje emitwalo. Kanyalo nyambise emitwalo nga 10 sente ezo zigende zimachiwalinge. Mujja kugira mu 15. Oba tukola. Kuli icho. Ne kaseka. Kano kamutegeera. Alisa. Dawe kamukimba. Muvi. Ngolinga. Chichi ngolinga nga keneka. Keneka byenkuga. Ukeneka bukenesi. Ngambye mbiwulidde. Bane byonna bina ngambye mbiwulidde. Sijirinawo. Lwakuba kale bitwale 10 sijirinawo. Bali nawo sinjo omutwalo. Ninok. Ninawulika. Ninawulika. Omuntu akusaba emitwalo 10 okakane lumuwali ngambye oyina mwenda. Naye kakati omutwalo fago naawe. Gulete nakongeramu 2. Wira omubbi. Leta omutwalo gwo nakongeramu 2. 2 akale 2. Omubbi akagwa mu nvubo tekagira. Kati liyambadde mutwalo nona mbadde mutwalo njagala 10 kumbe bano banyina bamutegeera. Ndi wala Ronald bamutegeera okufaako obufi eno yemuka video center Majestic Plaza level number 8 level 5 duka namba 8 kati nga kayingira munju nga kajjayo ekitwalo wakindaba kiikyo kale mbadde njala 10 mpadde mutwalo naye nagwo njavaawo nagwo naneguka manyi tatambula naneguka choka Garissa Mukama akusasire busasizi watugulirawo ekyenda aya basi nze kutegeera okufaako obufi namanda era ye yamanya nakawulako omutwalo niye omuntu kumanyi Kalisa yajja nanewolako sijja omutwalo yajja nanewolako omutwalo ebigambo byongambye bituufu naye nga byongambye bituufu ekirigo naye muganda waleme ennyo okuwakana kati kisaasi takkiriza olaba embadde ekeeyo Kalisa amukubidde essimu ategedde nti mbaddewo nakwata essimu naye ng'alaga atidde kati Kalisa teyamanya nti essimu gyakutte mwannyina abadde agiwulira bulungi ebaddemu okwegayirira amusange eganze annemye okutegeera Garissa ono alayika nakugamba Garissa mu kifere wawakana n'owakana naye bw'aba okimanyi nti yali mufere anereka nawe kunenyanze sayidi emu kati ku sayidi ey'okubiri gulwaki wamuwadde omutwalo aze namuwadde omutwalo nga nkimanyi nenga aguwadde muganda wange sigenda mubanja tagenda kunfera gwoloze 10 nawadde siririna Sebo Kalisa, sandi agadde kugoba, kwata sente zangu ozimpe nzireyo ngende. Gwe, wabba sente zange n'odduka. Gwolowooza okusuza na za musango. Naza musango sebo okusuza. Wava mu kyalo nga tolina koyina. Nenkusuza nenkuyamba nenkusuza. Lwaki onkola ekintu ng'ekyo? Ate no kigamba nga tekikuddamu. Tusuwa party 2 na muzinda kutendekerwa mukuru amanyidwa nga Bazanye Wilba era ne Yuniso Igwe tusuwa ekitundu ekyokubiri Garissa yafuuka kyekyo Garissa